Mukama gye wansindika natuukayo bulungi era walungi naye bano be watusindika nabo be wagamba nti baganda baffe munange baali batunywa misaayi basimbira ddala enzeke mulimu mitima munda tulinga baaluganda naye so tetuyina kakwate konna bw'omanyi tuli nseenene na mayanzi ate tuli nseenene na njaba nanzige bano balina emitima janjaba baagala tulwane nze ntya ejaabwe gibakaluba baseka kungulu ate ne babikola majibi munda bano babi tebasafira baagala tulwane nze ntidde baana ba maama muyinza okulowooza ndi mu kulimbisa ssanyu ndi musanyufu nina emirembe nyimbisa ssanyu nedda simbisa ssanyu sirina mirembe sirina ssanyu lyonna naye nga kyenyinza okubagamba ssaawa zino zennyini ndi kusettinga off ndabe nga ate tugenda kuwona omwana Emily yali yafumbirwa omusajja owaki owa Kapa bangi mumbuuza Rosette what happened omuwala ali ludda wa omuwala yalaga wa nga tukyamulaba wazaako ki nembaga bannange nzija sitandika kintu kye siimalirize era sitandikangako kintu kyesikola ki sitandikako kintu nga sijja kukimaliriza so n'olw'ensonga eyo nga bwe nabagamba nti mba nyina okukimaliriza mba nyina okukola ki okimaliriza so n'olw'ensonga eyo baby go can you go please baby can you go kakati olunaku lwolwaleero neetadde mu ddene ngenda kubanga ate ngenda ewa Emily tulabe kyekigenda mu maaso ngenda babuli enteekateeka zaffe ze twali twakola ki twagezaako okukola nga newankubadde zaagwa butaka so kati essaawa nkifeesinge nga bwe nnyina okukifeesinga kubanga byagwa butaka twali tupulaninze okuba nga tuzzaako naye nga bannaye beetondera wembaasi bawadde updates mu budde era nga bamensaba mu nsonyiwe nange ng'omuntu kubanga nange ndi muntu ate ndi omu tetuli bannyondo babiri oba basatu nti omu bw'anaaluma wano oli n'aluma wali bw'anaaluma wano nyondo ali ogwo nyondo ali omu mpozi ne benkola nabo bentambula nabo ate nga tebagenda kukola kino kyenkola ki kyenkola nabo balina obuvunaanyizibwa obulala so akola kino nga bwendaba mu kamera ndi omu nyondo ogwa omu so kijja kuba kizibu okubanga ate ndi wano at the same time nga ne wali wendi at the same time nga ne wali wendi nga ndi mufunga bya mirundi egyo esatu so n'olw'ensonga eyo mujja kuba nga mukola ki nga munsonyiwamuuko naye nga bannange mpozi n'ekirala munzikirize mbabule ku kisigo ekya Nyondo Glim tulina ekizigo mwana wa mama kikikuza bujja kino mbabuli amazima ebwesiga ekizigo n'obeera ng'odda bujja ng'odda buto so mutunoonyeko ffe aba Nyondo Glim tube nga tubawa ekizigo ekigendo balabisa obulungi Nyondo Estate Experts ng'oyagala puloti ey'obwesimbu oyagala kyapa oyagala ndagaano kusinziira kasente k'obeera olina tuli beesimbu mubeere nga tumukola ki mutunoonyaako enamba zaffe kweziri okwo neye Dubai eri +97152406740 eye Uganda sinnagikwata mpaka nakati eye Dubai eri +97152406740 obeera ojja kunsanga nnyo ku WhatsApp ate obeere nga oyogera nange direct ku kyonna ky'obeera oyagadde Nyondo Skilling School bannange mujje tusome mujje tuyige nazzi kuno nga tunoonya mirimu gye twasomerera tunoonya mirimu gye twasomerera naye kati mwana wa maama kyonna ekiba kize wadde olina digiri yo ate buli omu kawa nalina bwe yamudesigningira omukisa gwe ojja kulowooza muno nakola law kati nyina okunoonya okubeera lawyer bla 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 naye nga togenda kufunayo omukisa ensonga lwaki mulimu togufuna tetunyooma mirimu mujye tubabangule tubawe skills mukole liquid soap mukole shampoo mukole shower gel mukole ebintu ebyenjawulo ebigenda okukyusa obulamu bwammwe okitegeera muganda wange so mutunoonyeeko enamba system yemu yeeyo mubeere nga ate mutufuna bulungi nnyo so nga bwe mbagambye Emily ndudde okumuwuliza kyenyinza obbagana ndinga njogeramuuko naye twalina enteekateeka nga bwe nabagana ne bagamba no temufaayo we doing something tubuuza naye there is something that we planning that is going to rescue her era nga nkakasa era nga nkimanyi nti kigenda kukola ki kigenda kuvaayo kigenda kuba tibu kigenda tuyambako naye kyaka twalemereddwa kati mu kulemererwa okukola ekyo yensonga lwaki kati nehadde mu ddene okusobola okulaba nga ate tuyiiya ekipya tulabe kigenda kubeera kitya so kati ngenda kuba nga ntambula nga ngenda biri gye mujja okuddamu okulaba mujja kuba nga mulaba bulungi nnyo atubuulire essaawa zino ali mu mbeera ki
kye kigenda mu maaso kye kiddako tulabe kye tuyinza okumuyiyiriza okulaba nti obulamu bukola ki buba bugenda mu maaso. Naye nga mu byonna mbeebaza abatugoberera ku mukutu ogwa Nyundo Media nga muyita ku TikTok, abayita ku Facebook, ate ne muleka nga muleseeyo ka follow. TikTok ne mulekayo ka follow, Facebook ne mulekayo ka follow, ate ku YouTube ne mulekayo ka subscription. Bane mukola kyamaanyi nnyo mu kino mwe musingira, tubaagala nnyo. Mugende maaso n'okubeera nga musubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Nyundo Media ku YouTube channel, era mu following Facebook page yaffe ewamu ne ku ewamu ne ku TikTok, mbeere nga ate mukola ki nga mu followinga. So baana ba maama byebyo. Ndowooza ate yo omukyala mwabirabye n'ebigenda mu maaso. Ono omukyala ono abadde abonyabonyanga abaana, era nze nabagamba nti buli story yonna gye nabaleetera buli kimu kirina okuggwa nga bwe kirina okukola ki, bwe kirina okubeera. So n'olw'ensonga eyo Aisha naye mumumbuuza okufa obufi, Aisha ali mu mbeera ki? Aisha ali mu mbeera nnungi alhamdulillah, era ajja babuuzaako, ajja kujja babuuzeeko kubanga asiima byansuso. Aisha kyenyinza okubagamba musanyufu nnyo, asiima byanso gyali era live byoke, wabula yaweereza buweereza bajja be message nti baagaaya kye batasobola kumira, saa zino kyabalakira. So bali eyo tebabitegeera, beebuuza kiki tuzaako. Omanyi buli wologo omuntu notamutuusa woba oyagala ogamba nti ate kati ye muki, ye mulogo. So n'olw'ensonga eyo saa zino bo bagamba nti Aisha ye muki, ye mulogo. Omukazi wattu nga tabayengeranga nako wadde essere. So kijja kuggwa. Then Buula n'ensonga za Buula era nabagamba nazo tegwe nazirekawo nga zihanginga. Omwana alina okufuna justice. Nze saagala bintu byakudda omuntu n'obeera nga tofunye kyotegeddwa kufuna. Tulwana era nze ntannyo bagamba nti okulemerwa kiri nkola ki nnyo nakyo. Oba olaba nga oluusi mutusangako wale n'ogamba owaye kati essaawa yakola ki, nenkasukamuuko. Mpozi n'ekyala ndaka neetagayo ndoza bodyguard. Obanga gy'oli eyo ng'olina omubiri gwo nga mubiri si gwe gwokka naye ng'olinamu ne ku maanyi, jangu mwana w'amateeka, jangu mu ka inbox twogeremuuko tulabe. N'omulala tugenda kwetaagayo ko driver. Driver ono ajja otuyambako wano ne Uganda ng'asobola okuba ng'atambuza ebintu. Olina okuba ng'olina license Uganda naye munange yakaawamuuko. Bakusibira ddala bulungi nnyo singa obeera nga ng'ovuga, osangiddwa mu luguudo ng'ovuga naye nga tolina license. So tugondere amateeka, ensi tukole ki? Ensi etunyumirwe oba etunyumire. Kubanga Uganda tugenda tugijogajoga nnyo nti atwala tugende wano nguzi, otekayo nguzi n'okulaba nti osobola okutambula n'osanga omuntu nga yeesi wanguzi ye nga like nga mateeka tagatwalira mu ngalo, nga agatwalira ddala. Okitegeera n'oyagala omuwayo akasente natakakwata nga wamanyira banene oba oyitawo n'omugaati ekwa kaneno. License wano Uganda ya layisi bannange. Lwaki obeera riskinga n'ogenda eruzira bakuteekako omusango ogende oruze bakusibe emyaka gyonna gye babeera bakusibye just license. Ate nga nyangu ya kufuna teziringa zino ensi endala zino tuwangalyamu zino Dubai nti ofuna license Uganda wange ziteeka competitive nnyo ayi ne bakusuula several times. Kubanga Dubai license okutandika okusasula gubeera otandikiranga mudira mu 8 okugenda okuregister nga kusomero ogenda okusomerako dira mu 8 bwe bukadde 8. Ate ne bamakinga sure nti bakusuula emirundi gyabwe ng'egyo. Buli we bakusuula bakuba fine bateekamu bazongera buli we bakusuula nga sente zikola ki. So oyinza okutuuka okufuna license ngo oli mu mitwalo egyo egya dirhams obukadde 40, obukadde 20. So kiki ekiri e Uganda nti Uganda ogano n'oyiga bulungi nnyo bali bakusuula intentionally nga bakigendedde bagala kukolamu ssente. Dubai batukolamu nnyo ssente, fe abagwira fe tusinga bakolamu ssente. Ne wano e Uganda nti ojja kugira onaba ng'ovuze bulungi n'ogondera amateeka bulungi nnyo nga bakuwa license yo ng'otandika okuvuga mu mateeka. Okitegeera baganda bange. So tunoonyayo ko driver ng'olina bulungi ebyogera byo nga si bya nnassa. Abamuganda mufuna zi license twagala buzibu, twagala omuntu ng'ali ki, ng'ali legit, ng'ali genuine era ng'agenda kukola bulungi nnyo naffe. So fe abasigadde twabakozi bagenda tuyambako, bali mutuyambako kyekyo. Naye nga mumperekere ewa Emily simanyi kati kiriyo sijja balimba kubanga maze n'ennaku ndoza ziringa ng'oba 4 bane nga sogera naye nga nyina ebintwala abamugamba Rosette olwawo Rosette kakati katukole na kiri bali abaana nabo nsonga nkulu bali nyina okurescuringa bali bajowa ne munne kale akana akato ate nabo babadde mu mbeera ya kufa bali baana batu babadde babiri. So naye badde ensonga ya amaanyi yo nga nyina okuba nga njikola ki nga njigusa nga tujikota mavumba nga twagikutte nsoka nti gitujigusa. Omukazi alina okubonerezebwa era akaana ke saawa zino kali waani wasenga wabajjowa. So ye yensi bwe tuwetambula bagamba nti what goes around comes around, what goes around comes around. So ye yensi tukola ki okali addakadda omugamba yebwa tuwagamba osimanya simanya mbuno ki ejibyo lida mukamoli ulira muki
We love you all.